Kw'otadde ati Mukiibi abangi gwe bamanyi nga Khalifa Aganaga nga tannagenda kusunsulibwa asookedde Kawempe ku 5 mu kisaawe byategekedde abalonzi be. Ono abawagizi babadde abayitirivu bamukulembedde okumutwala e Kawempe ku kitebe ky'ebyokulonda okusunsulibwa okwegatta kw'abo abeegwanyiza entebe ya Kawempe North. Mu kkuba akulembeddwamu oluseregende lwa bodaboda wabula olutuuse bwayise ne bamukwasa bodaboda n'agivuga okusobola okwanguwa okusanga okwewandiisa. Wabula ono abasirikale basoose ne bamugaana okuyingira olw'abawagizi abangi babadde nabo. Baagala ngende nzeka ne mbadde nsaba bafande muleke bannamawulire bayingire. Wano batutte eddakiika eziwera era abawagizi balabiddwako nga bawanyisiganya ebigambo n'ab'ebyokwerinda. Twaze kuwandiisa muntu waffe polisi evaayo okulemesa tetugenda kumuwandiisa n'okuwandiisa kiggwa leero. Oluvannyuma ono asunsuddwa. Duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament. Oluvudde wano ayolekedde ku 5 mu kisaawe gy'akubidde olukuŋŋaana. Ekitabadde ku munna NUP ono y'ab'ebyokwerinda obwedda batunuulira mutunuulire era n'olukuŋŋaana lwe tewali alutaataaganyizza. Eno yeegatiddwako abamu ku bakulembeze ba FDC ab'enjawulo, abayimbi kossa abantu abalala. Wano bannakibiina ki FDC batubuulidde nga bwe bamulinamu essuubi okukulaakulanya Kawempe. Bw'ayogera about the ghetto tajogera buwagizi ng'omuntu atagimanyi, no. Bw'ayogera about the ghetto agibaddemukko. Bw'atandise okukola experience ye ng'omuyimbi era abadde ayimba n'ayimbira n'abaya ghetto abali wansi mu bufo obutonotono ennyo. Era bw'otunuulira ebintu by'agenda okukola nga n'abagamba nti ngenda kuteekawo hotspot za wifi ez'obwereere mu ghetto zonna eziri wano. Akikulagana kikakiri practical era kyekiddayo. Wetuviiriddeyo ng'olukuŋŋaana lukyagenda mu maaso. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.